Weewaawo mukama waffe omulungi yeebazibwe abasibe ne banyabo nziza okugaana kwanaye ku kyawandiikibwa wano kigenda kuba mu Zabbuli 15 olwokuna kitugenda okuba nga tulaba ate era Omwoyo Mutukuvu akinnyonnyola atya mu kyawandiikibwa kino. Weewaawo njaniriza Omwoyo Mutukuvu atwale mu maaso gansobola nga nze kitange omulungi nga wano okuteeka kanya diggu jangu labeso gye tuli mu maaso g'abatukuvu Taata gula emitima gyaffe ejja mu bine gye mu mwoyo Taata tuwe ekigambo kino ate era tetukireke nga kiri kinaba kitukola bulungi mu ffe nyesinga amaanyi erya Yesu Kristo Mukama waffe amiina. Zabbuli 15 olwokuna lugamba nti munoonye Mukama n'amaanyi ge, munoonyenga amaaso ge ennaku zonna. Zabbuli munoonye Mukama n'amaanyi ge. Tuyige ab'emu okunoonya Mukama n'amaanyi ge. Tuyige okunoonya Mukama. Twetaaga amaanyi balokole, twetaaga amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu, twetaaga amaanyi ge. Tosobola kubeera tolina amaanyi, tosobola. Lwa nsonga ki mbadde ndaba ne kunayo kino ekyawandiikibwa nti twetaaga amaanyi. Era bw'oba osala nga sala amaanyi. Sala amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Ago amaanyi gatuwanguza si nga ffe. Oyo ali munda mu ffe w'amaanyi. Kati w'osaba amaanyi ge era nga ali wamu naffe naawe osobolera ddala. Twetaaga amaanyi. Sabanga amaanyi buli w'osaba muganda wange ampuliriza. Buli w'ofukamye ku maviivi sabanga amaanyi ge gabeere mu ggwe wange. Agambye nti munoonyenga Mukama n'amaanyi ge munoonyenga amaaso ge ennaku zonna. Tunyiikire okunoonya Mukama, tunyiikire Mukama tetuva mu maaso ge, tunoonye amaanyi ge nga kisaanidde nga kisobokedde ddala kubanga g'amaanyi gatuyambako ffe abaana ba Katonda bakkiriza Yesu Kristo ofuga obulamu bwaffe. Ojja kubanga otambula like ng'otambula. Wabaawo ky'osisinkana nga tokiraba ggwe naye nga kyo kikulaba. Tekijja kwambalira kubanga olina amaanyi ge, ali mu ggwe w'amaanyi. Kyemba kuba nti saba amaanyi, obirenge n'amaanyi g'Omwoyo Mutukuvu gatambule ku bulamu bwo lw'olaga. Tekijja kwambalira osi bategeeza ebintu mu kkubo, tolina ky'omanyi ggwe. Tebijja kwambala because olina amaanyi ge. Ku mulimu gy'okolera abangi bakola ebintu ebitategerekeka. N'okera ku makya olaba akavuyo akasiibiddwa mu kaddugavu, waliwo ebintu bya bbulaaka tobitegeera. Naye olw'okuba nti olina amaanyi ge, tebigenda kukosa bulamu bwo. Tebigenda kwambalira. Kiyinza kugamba nti weesiga amaanyi ge. Buli w'ofukamira ng'osaba Katonda gwe muganda nga mpulira. Sabanga amaanyi ge Katonda Omutukuvu. Saba amaanyi ge gatuwanguza. Balokola amaanyi ge gatuwanguza. Amaanyi ge galeeta buli kimu kiweetaaga. Oyagala mwami, oyagala mukyala, oyagala bugagga. Ago amaanyi kasita onageesiga ng'ate era nga okola ky'otegedde okukola. Buulira enjiri. Weereza Mukama. Gondera eddoboozi lye. Bala ebibala. Tambula mu bulungi, tambula bulungi. Obubi bukome. Tukuza olulimi lwo. Balokwa tulokoka naye nga olulimi telulokose. Tusooza, tuyomba, tuvuma. Kimu bubiri, kyantama. Tutukuze emitima gyaffe munda. Bye twogere nga teryatuwulira. Byonna tubiggyemu. Ago amaanyi gagenda tula mu ffe, gagenda beera mu ffe emime n'emirembe. Bagambe mulokole mulogo. Mulokole oyo tagenda. Kumbe bayita omulogo, toli mulogo. Naye ng'olina amaanyi ag'Omwoyo Mutukuvu atula mu ggwe, afuga mu ffe w'amaanyi. Kiyinza kugamba nti tokooba kusaba, tokooba kuweereza. Abeesiga Mukama bayinza okutusaayo nti lukola ki? Terujuuka. So weesige Mukama, buli kyokka kikole ng'oyagala ng'okitegeeza. Tojja viiramu awo. Tomala budde bwo. Tolimala budde bwo mu kunoonya Mukama. Tomala budde bwo nedda. Mukama akulaba naye kikole ng'okijja ku mutima gwo ng'okitegeeza. Ogenda afuna ebirungi bingi. Abagamba Katonda yenno biki by'akola, bakusekere, tofaayo, tondamu, tonyega, toyomba. Tubala ebibala. Buli ky'oyagala muganda ng'ogenda kifuna ku lw'amaanyi ge agali mu ffe. Kuba ali mu ffe wa kitangaala. Si wa kizikiza.
ate ye alaba okusinga n'abantu fitulaba kungulu nze tene tumanyi kiri mu mutima gwange naye yakimanyi so twesigula ali waggulu nanyini bwiza bonna yasinga byonna nkabampeera omukisa oba osala salanga amaanyi ge toweerabira kusala amaanyi ge ngaye mukama mpa amaanyi go mpa amaanyi kyawandika Zaburi 15 olwokuna soyenga amaanyi ge kibawadde kola mukama ngomusaba amaanyi atambule naawe amaanyi gabeere wamu naawe tomanyi byotomera naye wona amaanyi ge ag'omwoyo mutukuvu kama waali okola ebikulu n'ebinene nkabampeera omukisa ngabanyi ekyo ekirwadde ekyandiko kyaffe okujjukanya nti tusabenga amaanyi ge bwe tusaba bwe tunoonya Katonda tetwerabira kabampeera omukisa tusisinkana ate olunaku olulala nga tubaako ekigambo kitugabana tubaako ekigambo tubimanyi naye twejjukanya mumanyi n'okunsinga bamu naye twejjukanya mu byawandikibwa bino kyemba njogeddeko kitwale ng'ensonga kyemba soogedde nenga okimanyi kikwata kiteeke mu nkola kuba Katonda w'amaanyi yagala mutima kabampeera omukisa gwe wenna akwakya amaanyi noonya ku YouTube channel yange Kiyoza Nintendo yogitweza mukama noonya ku subscribe kyokka ojja kunkolera ekirungi nnyo mukama abampeera omukisa tutambuze enjiri tuweze mukama nga wotawulizanga kuko paka bukadde bwaffe nkanya tukola bulungi oyinza otamulaba naye Katonda akola ki akera mutima ate era alikola mu bise ebituufu talemerwako abanjagalire oyo akola ebikulu n'ebinene olunaku olulungi shalom